Olwaleero poliisi wamu n'abakozi okuva mu kitongole ky'eggaali y'omukka enkoko bagikutte mu okutuuka mu kifo kino okukuba empenda z'okugaziya awagenda okuyita oluguudo luno. Amaziga g'ekisajja gava wala naye waliwo n'abamu abatonyezezza ku ziga nga beegayirira babawo obudde obumala okufuna we badda. Bino byonna obwedda byogerwa wabula nga baba aleeteddwa okupima bagenda mu maaso n'omulimu gwabwe awatali kuwannanya kwonna. Okusookera ddala omulanga gw'enkuba ngugubira gavumenti amateeka ye yagabaga ng'alina omutuuze alina okumusasulira. Ekibiina gye tujja kulaga nga tebamaze kutuwa ssente. Oluvannyuma wabadde babadde baagala okwekalakasa kyokka batuuze bannaabwe ne babagana nti tebakyalina kibaza. Bino nga biwedde abakwatibwako ensonga zino okuva mu KCCA wamu n'ekitongole kya Uganda Rail Corporation batutegeezezza wawe batuuse n'enteekateeka eno. Abantu bano baveeko tulabe nti entambula eno etandika okukola. Mpozi bwe twogera olunaku olwaleero tufunye amawulire nti abantu batandise okuvaako ku Rail Reserve okuva mu areas ez'enjawulo Katazaana, Lukolongo n'awalala wonna. Baagala kuddamu commuter services okutambuza abantu okuva e Namaave paka Kampala, Busega paka Kampala. Kati bwe muba mutambuza abantu abangi mwetaaga eyo koride ennene nti wababeerawo akabenje konna services eziddukirira okuyamba bano abantu ziba zisobola okutuuka mu kifo ekyo mu budde. Abekitongole kino era bagamba nti abantu bonna abeesenza ku ttaka ly'eggaali y'omukka okuva mu mwaka gwa 2021 tebagenda kusasulwa. Abantu abo abaawandiikibwa bagenda kusasulwa. Ate gavumenti erina enteekateeka okusaawo bajeti okubasasula. Naye abantu abasinga abali mu kitundu ekyo bayingirawo luvannyuma lw'ensalessale abo tebagenda kusasulwa. Omulimu gw'okugaziya entambula y'eggaali y'omukka gwasalibwawo abakulembeze b'amawanga ga East Africa era nga baasalawo n'okusasula abo abaana ababakoseddwa mu nteekateeka eno. Dini Lubo wa Sava, NTV ku Sawem.